Kenzo, stop this habit. Kenzo mulekerawo ebintu by'ekisiru. Katonda n'akujja akujje ng'ozunga. Toyina wadde ekika, toyina kintu kyonna oziika mulimbo. N'otuuza abantu ekkololo ne bakuwa essente obutitimbe bw'ensimbi. N'omala n'otandika okudda mu kamera ebintu by'ekisirusiru bye mutandise okukola. Onyiizirira ani gasiya. Kale basajja ki bano mbu alina abaana n'atambula mbu nno simanyi Big Mandela mbu Big Dada. Bye biki by'oyogera ng'ogenda osi okola ebintu ebiri opulesi. Ovudde eri toyina ky'oyina oli munaku. Oleese wano n'okuziika mulimbo. Ogenda okoze ssente kifo ky'okuddeeko obala omusimbi n'otandika ebintu by'ekihopulesi. Tomanyi by'oyogera, weeyogeza ebintu ebikuteeka mu buzibu, kati abantu balowooza wavumye abantu abanaku. Abantu balowooza by'oyogera tobitegeera. Lwaki opapanga? Oyagala kubuzaabuza abantu baleme kutegeera ssente mmeka ze wafunye. Mwana gwe muli wammwe mubala musimbi ebisenge bijjudde. Lekeraawo teekawo diversion. Teri ayagala kutta olimba. Gamba tuyagala sasula banno. Teri ayagala kutta abantu bayizze bonna ba prime minister babwe. People want to kill me, want to kill you. Stop. Bino ebintu emuzzemu bya kisiru nnyo biri opulesi. Buli muntu alina kyayagala okukola najja n'anyiiziira mu bantu. Oli celebrity ng'otandika nyiiza kyova olaba ekisanja kya Kenzo wadde akoze ebintu ebiri great taliyisa babebe kuulu. Taliyisa kamiliyoni. Tasobola kuyisa Bobi Wine kubanga bali bamanyi game y'obwa star. Sitojjute notandika sympathy. Kenzo otambulira ku bambi. Banga lyonna otambulira ku bambi. Kati olw'okuba festival yawedde, international music yagwa. Kati wane Uganda festival yawedde kati ekiddako toyina ozeeyo ku bambi. Bambi Kenzo, bamukyawa, bambi Kenzo, bambi buli otambulira ku bambi. Immediately ng'ekivulu kyakagwa n'addayo ku bambi. Buli alina kyayagala okola. Kale muli butiitizi nnyo mmwe bunniga. Nze isima seetaaga kukaabira muntu yenna mu maaso. Stop this habit, Kenzo. Stop. Wakakola omukolo olika walabiriza ebisawo bya ssente oli mu kudaivatinga abantu mbu waliwo ayagala okutta. Gandhi County your money in peace. Totutawanya tuli banaku twakuwadde buli kimu oli eyo obala ate weegizaage. Stop bambi. Stop. Okinaabamu ng'otukaabira simanyi nzijukidde Monday simanyi nyenyenyo. Omuntu ali celebrated, how do you start crying before the camera? Mu bintu ebitaliimu. Abantu bakuwagidde in all corners of life. Ekyo okuvayo obeere thankful okoleyo ne kapate k'okwebaza. Azzeeyo ku bambi bamusomera chaptage bambi kwatambulira bambi kana kambata bambi yafiiriddwako muganda gwasoosofiirwa twafiirwa dda naawe twaliza momoli nakati tufiiriddwa waliwo afudde waliwo afa waliwo akutuka. What are you talking about? Tunadda ku olwo anayagala okunzitaani tamwogera investigations police ezirete ebyo ebintu bya Shiba Kalungi mbu bankubye olugalo. Ebyo ebintu bya Chris Evans zimbu bankubye ennyondo za pamba. Ebyo ebintu mubirekerera awo ddala buswaza. Sirayiza ine motoka mubadde mwagala bana mmotoka mmeka. Wewammwe kyekyo yegwa asobola oba n'emmotoka abalala balima simu emmotoka bajagazaaki. Yalaze mulungi yange. Buli ssaawa kunyiiziira nk'oyo obuyimbi obunyiiziira ng'okooyo abanyiiziira teekaawo. Omuntu weekoze otya ebintu by'ekisiru buli ssaawa. Nga Dolini teyakaaba nti tebanno sinzaba empangudde naye waliwo ayagala okunsa. Dolini yawangula Miami, abantu bawangula. They celebrate naye oleeta obuziga bw'ekirogo osobole abakubanja oleme basasula. Wafunye ssente empitirivu ensi katugitegeeze. Oyina ebisenge by'essente. Genda obale. Nabbanja yakuleetedde bakuleetedde. Genda obale ssente. Ekikuluma kiri kintu eki. Anniversary ya Lema ne amuza kuba mu myaka eno obuliddwa omukazi. Byonna obikoze naye obuliddwa omukazi olonze makubo gokka. Ate amakubo tegamala olonda n'okoowa kati anniversary yakulumye ne Lema obutajja ne kikuluma
kati n'okaaba obuziga n'olimbiramu nti ekikaabya bagala kutta okujjawo bw'ogamba Amuza yayagala okutta ffe tetukulinaako kye tukwagaza tukuttira ki otukoze eki lekaleka tulimba bannange tukoowa tulimba tupromotinga show zammwe nga tetulina wadde olwabirize promotinze show wali ompadde ki nothing naye saagala ssente njagala weesiime nti obwadde kaana kambaata kati osulako mu woteeri baana bangambye tubuuyo wale mugenda mu nnyumba y'osula mu woteeri lwaki osula mu woteeri oyinza ofuna essente nga waliwo ebikkaabirira oyinza ofuna essente nga waliwo ekikkaabirira why are you sleeping in the hotel all the time obeera mu woteeri owange oyagala funa mu mulimu waliwo kyotatugamba kikkaabirira naye maaso yonna okyogera baabantu bajja kusigala baga Mukama Katonda naakuwa bino byonna from zero to hero n'otandika okubanga osula mu hoteeri January to December waliwo ekintu ekikkaabirira lunaku lumu ojja kyogera kyekikkaabya ffe ne tulowooza birala naye lumu ojja kwogera ekikkaabya Kenzo. Stop this habit is not good for public figure, a sign of cowardness. Sirabangako bebe kulu ng'akaaba mu kamera kyoga atalina bizibu. Sirabangako Kamilioni ng'akaaba mu kamera olaba ne weeyagwa ku kalina teyakaaba. Ozannya ne gadimba teyakaaba naye buli kantu akagudde gavumenti yayo. Stop mukwano, stop. It used to make sense. It no longer. Gravity yakisaabulula kuli 7 zinakiyiwamu amazzi era nojja n'okola ekintu kyekimu bannange embaddi emu eyiseemu abantu babategedde era n'ogiddamu Kenzo stop. Olina nnyo diversion nyingi okitegeera every time bakolera ekintu n'oteekawo oyagala kubeera ku bambi 24/7 kola music agenda global competing mu level mw'olina obba Uganda acting nga Bana Boy Davido bw'obalaba ng'oteekako emisinde kati oba acting nga Bana Boy Davido leave the picture twagala tukulabeko ng'omuyimbi Kamilioni we yabeerera 2000 zonna ng'anafuye okuva kuba simanyi bana aba Mr. J Kamilioni ng'anafuye bebe kulu nga banafuye n'anafuye bannaziizi bonna bawayire n'abateeka wano nga babebe kulu beepanka bebe kulu ng'anyirira bateekawo ekiposita ku Kampala Road nogaa nina okulaba omulasita ekiwaatule nga 26 nina okulaba omulasita ekiwaatule nga 26 kubanga posita ya bebe kulu yabeerangawo ku paaka naye bannange ng'otwanogaa nina okulaba ono omulasita nga kayinibiswayiri nga bebe kulu yaleetera enviiri abantu ozisibanga balabira ku bebe kulu nti osobola onyuma naye tebakaabangako mu kamera babadde n'ebizibu abakazi banobye ne babakima ne babakubamu ennyimba abasajja bakoze ebintu naye nga okaaba mu kamera fene mu ghetto omuntu akaaba aba amaze okulaga nti kowadi fate batwekuba ngumi n'ozimba obumonde naye ng'ololaga yamponye buwonyi kubanga mu ghetto buli muntu olina olaga nti oli wakabi naye nojjanga okaabakaaba Kenzo tewali mu ghetto olabika wakuliyetinga sitole ey'akaana kambata kubanga isima wenjigatta tegatta simanyi sister nambulako simanyi ne muzuula after 20 years simanyi ate simanyi nenkulirako simanyi nembeerako mu viri simanyi nengera ate kati nnemya ebintu byonna oyinza oba wakuliyetinga bikuliyetinge kubanga nze nzudde ekikkaabya sikiraba mu ssente ezo zonna mpozi ng'otugamba nti they were tears of joy newemba nina ennaku entya kololo najjula bw'atyo nze nkeera sibijjukira nga kololo yajjudde bw'atyo honestly nga ntandiko gati waliwo ayagala okwezeeta ayagala Katonda gw'oli mugamba kuba Katonda yekka yayagala yamanyi lw'olifa okujjako nga tokkiririza mu Katonda naye bw'ogamba waliwo ayagala okutaani yamba poliisi naye ekuyambe oli yagenda kujjamba bamukubye olugalo mbabadde wakokofinga koko mukebera nga talinaako wadde sikulaki mulekeraawo ebintu ebyo kyova olaba nga Lema mukazi wattu abantu bamwagala nnyo ekikazi kyesirikira ne kikola ebintu byakyo mu kimpowooze abalumwa ne balumwa yes
sibyagalira ddala ebintu ebyo sibyagalira ddala Kenzo. Abantu bonna basanyuse, abagagga bonna basituse, government officials bakubeereddewo, kati omuliro gwa people power gukuliko olw'oluffe, ffe twokya people power buli lunaku. Twabika nabo abo basimanyi ghetto speaker. Temuli, simanyi bino bimayite family, temuli. Buno bonna busikayi soja tububye ne butuula wansi. Ennugu yabatutenga, kivulu kya Kenzo kibalumye, ekifo ky'okulumya noopu akaabyemu maziga. Eyeekolera omuwadde ebigambo. Kakusibeko ogwa Danizi ku mapeesa. Ogenda muwulira agenda okuliyetinga emboozi. Nuupu yo kati emanyi giwatidde. Bali wabakubye ekigwo. Rekodi za pulezidenti wabwe n'ozimenya. N'atangaalira eri mu Amsterdam ng'eno gulawundi bagimeketa. Tulanga tugenda kiwaatule, balinda firimu tebagiraba. Ku mikutu kwe baagitadde tebalina ccano zaayo, nzaagirina wano. National ID. Kati era ng'okaaba. Kenzo watuswaziza. You need to stop. Oyina abaana kati ne maya alikaka. Why is daddy crying? Yet you are the one putting a wrong seed in your children. Kati omwana alowooza ddala waliwo ayagala okutta naye nga mu butuufu tewali ayagala kutta. Bala sente zo, zimba bizimbe byo, yingira nnyumba yo, oba ogaanye ng'osula mu woteeri nti waliwo ebikaabirira ekiro. It is up to you. But learn to appreciate Ugandans. Abantu bakubeereddewo. Ensi yonna nejja nejjula ng'oggyeko nze Iculi sirinyirirwa. Mukiwulira bagagga bange bonna baguze zi platinum bayasiini naye ssebo nate mu kifo ky'okusanyuka era oyagala okuliyetingewo embeera y'abambi bambi Kenzo. Stop. It's not funny at all. Tebikyali funny at all. Tebiri funny at all. Stop it. Gravity yakakaba n'akwata mminyira. Kati ono kulisa bezi n'ajja n'akola amaziga ga crocodile. Naawe kyekimu kyozzeemu embadde eyagudde akabadde ate kozeemu kamiliyoni b'amaanyi. Mbakoowola mu ggwanga mujje nga 10 February big events. Mbajjukiza nti tondeko ekiwaatule nga 26 tugende ekiwaatule nga 10 February tugende mu cricket ovu tulabe kamiliyoni mu ggwanga mujje. Yes, Siba naku 2 ali wali mu Serena Hotel. Wabula naawe Siba olina okwetereeza ebintu by'oyogera tebigatta, emyaka gy'ocelebrate nga tegigatta. Woba wali mu obsession ng'olina 16 years wakayita emyaka 22 kachanga gundi evaawo 22 gattako 16 ofuna 33 mu 200 olina ekifaananyi ne Ragadi ne Kamiliyoni ne King Michael ne Chaga n'oba ogamba wali 15 wakayita emyaka ago okuva 200 mubeere serious nga mukola pate, mubeere very serious. Stop saying things that don't add up. You cannot say you are 33. You can't. Nga wobanga wali mu obsession ng'oli 16 years nga wakayita emyaka 2 kachanga obsession eyitawo mu 2 tosobola kubanga oli 33. You cannot. Nze ndakola statistics. Muyigo okubala ebintu nga mugenda obirimba public binywere because sometimes catching back waliwo ekifaananyi kyo kya 200 ng'olina Kamiliyoni. You were not 17. Neither were you 18. No, what did you wasoma, but still you were not. Kati 12 up to today wakayita emyaka 2 kati wogatta. Ladies and gentlemen, anyway, ngawe mwategedde Iculi naweereddwa omulimu ku parliament overseeing if MPs are attending. Nze nino kimaya amawulire g'aba blogger so n'olw'ensonga eyo temwewuunyanga mundabyeyo eri ku parliament naye mumanyi essimu ng'ekukubiddwa ng'eriko nti AAA Annette among beautiful, young, able-bodied, educated, fluent, eloquent, and confident, sometimes precious, ayambala. Speaker, yajjawo image y'abasookawo bonna lwa fashion kugambye era gwe Ebrians ng'oyagala emikolo gyo gituukirire. Speaker gw'oba oyita nga main event
ku Brian's Awards kubanga omukazi bannange mukkirize yaleeta fashion ku parliament bannange benze yayingidde nankubira kajjamu nga ikulinze weepankanga kwanita amongo ne mukulu magogo on your own risk nkubuulira nga Bashir kyengeno omukola mpaka nga bamugobye ku mulimu nja tambula ministry eyo ngenda wa Betty Kamya ntegere Bashir gye yajja emirimu esatu Bashir nagenda omuvaako ng'ogw'omulimu yaguvaako obange wakawe yaddukawo obanga yafuna asayiramu tujja mugoberera ne zibooda ne waba agenda mu ttooyi nga buli wamu tukuli kulyanda ojja kudduka ogende mu nsi endala otegere ffe baani naye w'otandika n'omanyira sipiika Anita Anet Among kimanye ogudde olutalo ku Iculi olutaliiko wadde opima olugule ku magogo tomumanyize yankubidde ejjambo Jeno Muhoozi yaŋŋamba weewe Iculi n'ensala keeke ate sipiika nga mpise nze Iculi nategeera nnyo okusaavinga kakati weetantale sipiika Anita Among on your own risk nze ndi mujasi wa Anita Anet Among on social media ne woba oyina emyaka 5 neweepampala sipiika Iculi midea ekyo kikubeere mu bwongo ng'okimanyi you start any talking we are going to rebuttal. This is what I do best, talking. Inflicting damage. I inflict damage, big damage. Bashiri bajja mugoba nkubuulidde. Bashiri bajja mugoba. Bwe batamugoba Bashiri ajja kudduka. Bashiri ajja kuvaawo wano mu Uganda. Bino ebigambo biwulire nabigamba bakaleke. Nabigamba bakaleke mbwa bakaleke ogenda kudduka bakaleke yadduka. Speaker yampise nampa omulimu. Nze nina okwegatta ku bannamawulire ba paalamenti nga pulezidenti wa buloga n'enkimanga y'amawulire era okyandaba nnyo ku paaliyamenti naye nga mwandabye ne Joyce baagala Lumbuye tali kulaga muntu gwe yasoma naye talina obbi talina ssomero lyayogerako weeriri tayogera nti nasoma n'ono mwegendereze nnyo abantu ababawa information ani amanyi nti yasomako Chali wanga maseki nkutumiddeko nnyo Keroni Seki oyo abantu tiisima weesibye ku Joyce baagala wakamulaba Joyce baagala nno gwe wakamulaba ndowooza walabye essanyu lyalina mukundaba tetuli ku bya politics nga twesanze tudda mu mboozi zaffe za ssomero kubanga twamukwananga ne tumukwana Joyce naye nga Joyce avaako kona njala talina kintu kyayinza kukuyambamu wadde mu byalaavu twakwana Joyce nze Iculi amanyi bulungi nga nsamba omupiira mbaleka abo naye Joyce nga yantamye ebintu byeconomics simanyi simajangu olabe simanyi banyakalipa buli ssaawa ayagala nsome nga nsoma naye kati nzize kukwana nga takkiriza naye nakisanze kiri ku paalamenti nga bakiretedde mu mpenkoni neŋŋamba Iculi lwaki siyingira paalamenti munnonde ngende mu paalamenti kiggwe naye paalamenti kwogera siyogerezi nekijja mu mmotoka mwami ntwatwa yakiwa simanye empeta kakyekoze naye kinyirira kigonda kirabika bulungi Joyce nakuwagira mu kalulu Joyce tewampita ku pate buli weekusanga oseka musesi tompaayo ku ssente isma Joyce stop this thing abantu banvuma mbuno nabadde nkusaba ssente tewampadde wadde simanyi ogenda miti ya nasanga zaake omwana yantamye emboozi za zaake amgwendo miti onalebo zaake nanga twale itontijjira nze ndi kuggwe ebya zaake byebiki love you so much love you always naye nga Anita Anet among the many selected me yalonze nze Bukenya yabadde naye alinze bamulonde Bukenya media naye bamusanze ali kusula motozi simanya atunda Subaru simanya kyagamba customer Subaru wekola Sekwitale Jeno ngaali bweru bagendo noonya sala yenza ate sala yenza simanya yagenze nga Iculi ndi wogo speaker naga call Iculi Donizera how are you doing kwedi kwota kuoli Donizera nkwogerako nnyo mu kiva e Bulaaya nkuwa nnyo nga reference
njagala ogitwale mu good atmost ngikozesa kubanga abantu obbalaga nti ebweru okuza omwana n'abamu kalimi kayogerako olulimi lwo ate ng'oli single parent ng'obateeka ku nnyonyi ne bajja ne bw'okola ki mu Bulaaya osigala nga you are ranked highly bwe bagamba kuyita mu kibiina emwe muba mwayita ne pass mark eya waggulu abantu nga Donizera basaana kitiibwa era ebyo byonna mbyogerangako mu kiva e Bulaaya kanfunire mukwano gwange okitwala bulungi yes wakabi nnyo oyo gwatagendangako bweru gwoyinza okuddawo n'otategeera naye nga wakabi mu kiva e Bulaaya mwebale nnyo okwagala kiva e Bulaaya mpabuddwa abantu ab'enjawulo abroad twagitandika mu kusaaga ne tugipapira ne right now abantu bampeereza abantu for consultation ogenda ku embassy kati tuli mu district nga nkwebaza nnyo Selector Williams mu America awo webale emirimu gy'okola webale obubaka bw'otuwa advice Selector Williams ampabula nnyo ku bintu bingi regardless of our political differences ayina ekintu kyandabamu wadde nga ndi eno asinziira gy'ali nampandiika nawa nampeereza obubaka nangamba Iculi wano tokoze bulungi Iculi wano oyogedde bwoti in fact Selector Williams abeera angamba Isma oli fit for NTV live at 9 simanyi NBS live at 9 ayina ebintu bingi byandabamu which is very good and I'm humbled for it. I'll try my best. Nengo many streets raised me. Streets raised me. They love me so much and I love the streets back. So Lucy Nesanganga, I'm drawn back to the streets all the time. Nze bintu by'amatayi byannema nnyo wadde nasoma nnyo kubanga streets made me. Zinjagala nnyo streets. Zembaddeko ebbanga lyonna. Naye nga Selector Williams nkwebaza nnyo Asha Mahmood e London Portraits ebungereza Hajara nkutumiddeko nnyo ondabire mukulu mindset omugambe mutumidde regardless kiva e Bulaaya bagambye wa ttabu nnyo kiva e Bulaaya wa ttabu era tumukoleramu okusomesa abagenda ebweru abaagala okgenda abagenda ku interviews eneeyisa endya discipline byonna tubisomesa mu kiva e Bulaaya ne Kakalaamu ate nga ne Sala Enza tubeerayo ku bisenge ebisenge byali byogera ng'ebisenge byali byogera ng'ebifaayo tubiwulira mu bisenge eyo bisenge tugiriko ne Sala Enza buli lwa Friday naye nga nkusaba subscribe to my YouTube channel manager wange abagiteekangawo awo ate ne Instagram yange nazzemu n'enfuna empya mumanya nti buli kintu kyange baakitwala nze buli kintu kyange baakitwala akaunti zange zonna bazitwala kati nkola bukozi mpya nebaza abantu bonna bampadde ng'emikutu okwogererako abantu bandabye ku mikutu mingi naye nga tebamanyi nti buli gwenzigulawo batwala buli mukutu gwange Lubongeya naye Lubongeya toliraba ggulu ate ne pulaani ze ez'okufuula Bobi Wine president naawe wennyini okufuuka president tezijja tuukirira toliraba ggulu kookola otya Lubongeya yes akaunti zaffe zo z'otulugonya how is Joyce baagala kirabika bulungi ami twakirabiridde kirabika bulungi kyonna wali kupala njagala kiba chief whip opposition naye namugambye baagala beera nangamba Isimandeka baagala naye atya abatya Isimandeka ne mwana ye booli esimbawo baagala namunoonyeza akatu Leira twagambye Jjajja gwasinga forever kati Juni yakoze ekyo ajja nnyiigira bwereere tamala emirundi Juni yanvumeevumaawo isimanyi saagala idiyose saagala idiyose omwana oyo oli otya Prince mu Canada ng'oli muyimbi muto yowa music is very good mukwano gwange omulungi bamuyita Happy Moses muyimbi wa gospel muyimbi nnyo mumunoonyeko Happy Moses musajja wa tabu nnyo in good music younger and able Roma music munoonyeko
She sings very, very wonderful aroma music. Liam voice ayimba bulungi nyo. Liam voice, big up on yourself. Palaso Straight, Chameleon, Gwanga Muje, Epas Wantama. Otulumiza ku music ne tutuka ne tukwerabira twakwerabira. Zanya buzanyo bone miki simu zifane. Oba samuzi ne music twakwerabira. Yes, SK Media. UG, how are you doing? MC Nomani. Tiloli Owai, Jijila, Loli Owai, Jijula, Loli Owai. Okamanya kakayimba kayi all over. Download, stream Loli Owai by MC Nomani. Reggae Monster, downtown South Africa. Yes, oyo watabu nyu blaza wange na yakubye Loli Owai. Reggae. Ayakubye reggae kaveri esinga. Big up on yourself, MC Nomani Straight. Chirongo Gambotia. King Saha, how are you doing? Wakomye we Bulaya. Chive Bulaya abaliko n'abayimbi ajja batuukako Chive Bulaya ajja batuukako muyimbi bwajje bweru. Bw'omulaba Uganda bw'omulaba mu Chive buki Bulaya. Namudu Aisha agambye good morning. Steve Chelsea n'agamba kyakabi. Daphne n'agamba oli watabu nnyo. Mickey Freeman aga Iculi gwe mbandiko. Chive Bulaya tomuvaako straight. Ti tondeke chiwatulenga 26 bebekulu lwaki musajja wa kabi bwakwekomitinga ku kintu takulimba okitegeera. Yes, teyelimba yataddemu performance kwewa Kenzo ng'oyinza okugamba Kenzo tamuyisanga mu komaaso nga yamuyisaamu naye bebekulu ye for the good of the industry ebirala abyerabira n'oba wamuvuma naye oba wamukola ki for the good of the industry. Kiringa ajambisi ne oba wafuna information n'omunyigira n'omukola ki naye kasita omulaga nti for the good of the country. Mu government kuwanika mukono kiringa kibiina. It's like a classroom. If you don't put up your hand, no one will ever select you. No one. Kakati have been putting up the hand nga mutunula. Omanyine woba mwana mugezi nenga towanika mukono mu kibiina ticha tali kulonda. Naye nze isima mpanika omukono. Ne mpanika okuva mu campaign mpanika museka naye bagenda kunnonda. Kati siri ku parliament mwe muliwa yekolera babereyo mbusiisira mu mpuku abalala balitake mu ttooyi abalala balemera Bulaya Iculi. Leero bw'otandaba mu ggalala ya parliament nga ntudde parliament etulasa 8 bwe sitaba mu parliament ng'etudde ng'omanya Iculi nnimba gwe tunula naye oba oyagala okulaba ntino kyakabi jangu ogende ku parliament. I am Godfather nkutumiddeko genda ku parliament olaba bakumanyi Iculi muveeko nze ntuka ku parliament asigala Iculi itawo Iculi gwe genda abalala bajje tubachekinge Iculi gwe genda tolina buzibu. Wait, Iculi olagawa ba speaker Iculi olagawa ba musabba nenyingira go aleta government oli okongane otumanyi ffe we kugamba ngenda wa speaker ayo speaker alinze Iculi tali kugwe. Am I loud and clear? Iculi the drugger, the rest are cigarettes. Me are the best. The rest can wait. I came, I saw, I conquered, made them enemies disappear. Kampala, where me come from, me sit it up at the nation. That's why Iculi nation not take intimidation at all. We not take intimidation. We don't. Oh, I'm the drugger. The rest are cigarettes. The best can still wait. I am Bampita Godfather kutumiddeko nnyo nalebo mwami nkwagala nnyo owebale ebintu byokola promoter Evra agambye Bampita Godfather. Rusi Vanessa n'agamba Kyatabu Moses Kakoza n'agamba ninze kive Bulaya abantu bonna balinze kive Bulaya. Kive Bulaya tugenda gikola nnyo ekuyambe ekuleetera okumanya omuntu webweru ate n'omuntu webweru ekuyambe wabula abantu bebweru bonna njagala obbajjukiza nti nno tonyiiga nga tetunnatuuka ku birungi biri Bulaya tujja bituukako gwe be patient and follow steps.
Kenzo toddangamu okuyisa omuntu w'e Bulaaya mu kamwa. Simanyi abagenda ebweru ate be batumazeeko emirembe baani. Togeneralizinga bantu b'e Bulaaya. Toolamu bw'oyagala okugamba togeneralizinga bantu ba Bulaaya. Nze isima teri muntu ayinza kwesimba mu nkuba kyeyo n'enkuleka. You cannot. Kenzo tusa kwesimba mu bantu b'e Bulaaya mu abantu abali e Bulaaya be batuviiriddeko okubonaabona. Kenzo okuyiga obulungi wamala genda n'osanga litakagwa ennyonyi z'olinzeko z'olinnye n'oyiga ku Luzungu. Toteekanga omuntu w'ebweru mu kamwa mu ngeri emuvoola mba siyinza kuleka. Abantu b'ebweru be bakufuula ky'oli wano ssente ze bakuwagiramu ntono naye olina kusooka kulinnya nnyonyi osanga bannayuganda abali mu diaspora bawe nnyo ekitiibwa. Toyisanga bantu b'ebweru mu kamwa mbu be bakumazeeko emirembe ngaani. Iculi basijja kusonyiwa. Nze ndi ambasada wa nkuba kyeyo mu Uganda. Ndi ambasada wa bankuba kyeyo mu Uganda. You cannot disrespect the people from abroad n'enkuleka. I cannot, Kenzo. I can't. Tugenda kwe meeting era ngenda kugamba you cannot. Abantu b'ebweru babbeeyi nnyo basitula abantu ne babafuula ab'omuwendo. Tuzini beki muntu wa muwendo ne yandisigadde Uganda emyaka 10 teyandifuuse. Naye ennyonyi ze bamuteekako enkutambula ebibugo balambuza ensi okufuna exposure ebintu bingi by'obenefitinga muntu w'e Bulaaya. Kenzo tomukakkanyanga. Never put a person from abroad down. Ekyo tokiddamu. Nja kujja ataawo nzibu nnyo live. Omanyi innawulidde ng'ogamba ab'ebweru bakuleete abetwasindika ebweru. Eyo statement si nnungi kubanga egeneralizinga. Abakoze ebintu ebirungi ebweru bangi abasitudde abayimbi b'e Uganda babajja out of nothing ne babaleeta ebweru ne muyiga bwe baliisa fooko ne wuma n'olambula ku train n'ogendako mu maduuka amalungi. Kenzo, you have been improving drastically because of people abroad. Tossa bantu ba abroad tobakakkanya. Nze ndi ambasada w'ab'e Bulaaya mu Uganda. I cannot let you. Sisobola. Kenzo, I cannot. Nze o disrespecting abantu b'ebweru mbu bakumazeeko emirembe be baagala okutta. Mukwano weetereeze bulungi. Nga mmaliriza Suna Beni nembaziira ttone ndowooza Dubai mu mwesonyiwe. Ebinyanyanyanya byerwengo na ku myalo topaala bupaazi. Simanyi tugenda kuba binyanyanyanya Dubai. Siirwe eyo yalogayo. Naye ndowooza ali mu nju afenteko. Ebinyanyanyanya for the first time. Byalaze mukama waabyo nti biyinza obutatuuka mu 224. Biyinza obutatuuka ebinyanyanyanya. Ekipumpuni kibiridde. Ekipumpuni kya NBS. Ekipumpuni kyabiridde kya Anitaira. Bagenze Dubai bafunye omuntu omu n'ekitundu. Mubadde mususse okujooga ne bakuba nakaseke n'ebimba ne bakuba kapeeka n'ebimba ne bakuba emyanzi n'ebimba ne bagenda ekisoga ne mulowooza ye Europe abantu bali ku modern music sono music alumya amatu watu ne mwongera mu nnyimba supiidi omuntu oluyimba ng'alwagala tuli babandana bone balina tuli babandana mwe temulidde Dubai. Abaana babadde n'omuntu omu n'ekitundu naye ng'ate mbazira tonagamba twafunye abantu 2000 people 2000 mbazira tone abantu 2000 tobamanyi. No wonder sikunanya kubanga tokolanga ku statistics nganzi tewafuna nnyamo P7. Yes, kati sikunanya oyinza oba tomanyi 2000 kyekitegeeza 2000 people. Mbazira ttone Suna Bay mu concentrating ennyo ku myalo Kisoga emyalo egy'amaanyi Kiyindi mugende Kalangala Ntoloko Kapeeka Masuulita Lwengo wali abantu abaagala neno mu Europe abantu baagala wuliriza music si kumwongeramu bintuntu. Mwakitegedde Dubai. This should be a serious warning to you. Okumala gapaala n'ebinyanyanyanya
Shiru yategeera Dubai yamaze okukola yati n'abagamba mugende bagenzo tuuka sibe balidde embizi mukawo ayi misikini agamba nti balidde nnyo embizi mukawo ndowooza bagyerabidde Dubai no person for kinyanya Dubai not for nyanya lingi anyway Masanyalazi love you so much, love you always. Mbagala nnyo mbagalira ddala mujjukire DJ Mutesa Pro w'ekipumpuni kyakoze Suuna Benati yali muyigiriza kati ne bamuleeta ku NBS ekipumpuni kyakate Kaleera Aniteira ne Mutesa Pro. Lwaki abantu bonna abakola mu bya DJ beyita simanyi Mase Pro simanyi DJ Pro Mutesa Pro kitegeeza ki? Bw'otala Pro toba DJ. Makalebo siraba we yeyita Makalebo Pro. Owange Iculi njogera kuno ne kuno akatolo ka Simoni kazadde akawewo akatolo ka Simoni bw'alulaba ku TikTok yalowooza bajja kululaba ekintu ekyatuuse ku mwana Suuna Bey gendako ewa Penge yayinza okuyamba kuba Penge yamanyi kati awe ebyo ebintu by'ebinyanyanyanya ekipumpuni kyekiriko kinyanyanyanya tukiwulidde kabanga katuli ku kipumpuni until we meet next time kangetinge reading nefuna amawulire ku parliament sikya reportinga byanjwanjwa nti nina okusinzira inside parliament nesimu nayo Pro Maxi Pro 7 Mutesa Pro simanyi DJ Mase Pro DJ Iculi manyi Teddy bwagambye until we meet next time njagala basaba nti tuli ba Kombaka Constructions tukola ennyumba yo tugiteekamu gypsy netugiteekamu fountain netukolera compound tuteekamu tarazo stainless nitukuwa beauty y'ennyumba faba Kombaka Constructions. Esimu yange ye ya director ne Muhammad Musa assistant director kati tukubireko tukole ennyumba yo kigwe. Mariam Street as always. Phoebe Ether Wininganda Leila Twaha mbabuuzako bamikwano Portrait London Ashama Amudu Ebungereza Aji Kasumba Ismaila nga aliawo embogo yakomyewo tuline Aji abantu ba Abu Dhabi tuline Aji Kasumba Ismaila wali bulungi nnyo era ebintu bitambula ku muzuuli kamba muddizafuta naye kansooke munyumirwe akabanga kaliwo till we meet next time. It's always Iculi. It's nice to meet me.